Tewakyatukawo. Tewakyatukawo dogo yanoonya lwekikola akayimba. Okay. Yeetaddanga mukudde. Ate kakati dogo omunoonyeeko ki? Nze dogo baba akyali mu kunoonya bwa serebu nze sikyali mu bunoonya. Patana nze sinoonya bwa serebu. Nze mbadde celebrity Bukowa natuukako neyo ne ngamba baba bwejjako batya. Nga mpulira Mbukoyi. Okubojjako naleka kuta music. No, music is my job. Music already ali mu bantu aba yamutaka. No, music is my job. Gwendya, it is my survival. Nti music haso yange. Isosi nze siri mu music mbunoonya swaga. Nti njagala kundaba mbunoonya kubeera ku top nga njogereko. No, I'm here for business. Era ngenda okola oluyimba. Kati olaba bwentazi n'ennyimba. Ogenda ku online okubeera realities nga producer ayinako 20%, nze ninako 30% mu kayimba kange. Nga ngoba ne gwe nakola naye oba yali writer nga yannyambako nga naye ayinako percentage gy'alina. Whereby nti ffenna tufune mu luyimba olwo lumu. Nti oluyimba nze sijja mwana kola byakusanga mbu ndi mu kunoonya. So Young kati alien okuddamu okola naye oluyimba waliwo omukisa? Sirina buzibu bonna engeri gyali nti abaka esente z'abanigi ez'obwereere awo mba njagala sente mwanjo kyayo wakokyayo ezajja eri gyayimba yonna abaka esente ez'obwereere ezenaalemu abaka esente za advantage kubanga yazoleramu ku musajja waffe Ghetto president yazolera musajja waffe n'afulaika kati n'ayagala atateeka chances which is not bad yagiteekinga era n'afunamu byafuna naye nkugambye bwe kibanga kuddamu collaborating it is business now oluyimba yalusa naye eri siinaako na realities okimanyi kituufu yaluteekayo ku mutimba kale oluyimba lwevako nga siinaako yadde percentage kyokka ye yaluteekayo ku online kyokka nze nkwata oluyimba nenteekako ne producer nemuteekako ne muwa percentage ye muyimbi munange teyanteekako yadde yewa luyimba kyokka nga oluyimba yavuga picha etaliiko ttaala najja eri ewa edidi tulukole mu studio ekiro namusanga ku bikonde leero twali kwikondera muto wange awo nangamba Badman mwana nkuwagira nnyo nkunoonya mwana 5 emyaka gyonna nze nga simuwulirangako dogo simumanyi nangamba mwana 5 ndi muwagizi w'omwana okuba kibanda nemugamba kale jangu ku studio tujja kuba nambuza okolera nemugamba wa edidi waawali dogo yajjawo enkeera zenani ndi eri nkirizira ng'edidi angamba ali msikini muno wana akunoonya mwana 5 nyambo jangu tukube ekintu kino nengenda netukuma envako ekitegeera dogo naddamu nenkeera nampita netukola oluyimba sente nga mulimu ne dogo omulala oweyo twekamani kakati kati ye dogo ate natekinga jazzi n'alowooza nti ozondo oba yanga mulafuusa eddaawa n'okubakkiriza okuacceptinga tukole again and again kumbe naffe nga dogo bwe twali tulaba nti dogo ali mu kusituka alina omuwa handi kubanga olede geto yuti munaffe okitegeera tufiiringa payini naye tulowooza nti waayi muyaye usanga naye alinamu obulumi bw'ekiyaaye kitegedde kubanga nze nagenda okuba engoma dogo ayinza okuba aliyo nga makanika byeni mugogerako byaddala si kirozi kakati dogo nali sobola munoonya waayi dogo yalina okunoonya kuba yali anoonya femu yali akuba tikati yali ali mu kunoonya femu bwekiri yalina okunoonya kubanga nze nali mu femu gy'anoonya kati ate kati right now nzireyo munoonye munoonyaako alina okujja aletene ku sente tumwekola bw'aba ayagala music anyuma kubanga ye music tukola anyuma kyensinga okumanya siri wa kigambo kingi siri nnyo wakugyeyita naye ngyeyisa mubali era making sure tolimba lwendeese niwamuluzalawa muluzalawa mukayala osigalawa mu kisengo ga naye waaye nduzalawa yakubyemu so tewandindabye myaka ng'emeka nga nkomye mu industry yabeefula abamanyi ennyo singa babadde bakuba nyere twandizeemu na batopinga ekituufu okategedde kitegeeza tubasobola era saagala babeereyo nga balowooza mbu akabi mubabi mubajjukiza n'obajjukiza nti mwana abasajja lwakusirika naye temubasobolerako ddala respect kale mu mbeera eyo tugenda kuddiramu akayimba akakyali apo tukomawo essimu 10 zokka naye ng'eddakiika egenda kuba emu tubajjeko engalo tubalekere ogenda mubuuza tuddamu akayimba kapya akamulese abawagizi bakategeere eddakiika nga 2 kanziriremu tukomewo n'amasimu ebibuuzo tubimubuuza atayogedde bingi ogenda mubuuza weteeketeke taata totya naye nga akayimba kapya gwe mulamwa naye tumubuuze nga naye afunamu mu bizinensi ye tumubuuze naye nga afunamu akayimba akayita vimba akakyali kanga kudiremu ng'owessimu weesootinga kojja okuyita ku 0754 eyakubye edda tokomawo atwagala abantu 10 bokka yange mulo tumugyeko akayimba akakyali kapya akaita vimba
kifuuse ensonga ng'ovudde ku biifu eggaali ne zibeeramu bali ne beesika ebitogi bano ne balwana ekintu kino mu ghetto kiraga amaanyi oba kiraga supremacy okuba oli nga yadominating okuba nti alina eggaali ye kuba emabega kawo tuze tutunulira eri ku ekansanga olwo abeesingana ku awaadi ne beeyisaamu tubale tukyali awo Kalifa bamusanze omwana ne bamuyitamu Kingiza likyaliwe yayita mu Kalifa ng'alina efiki Gaza yamuyisaamu olpi ekintu ky'eggaali kino mu ndongo kikyakola oba endongo yalina okwogera oba eggaali yalina okwogera my bro nga bwe nkugambye mwana nti ffe nga ffe tugezaako okubirwana whereby tukimanyi nti nno bwe ntambula dogongo oyo bambi nja mulekera ebiwundu ajja kuncawa forever olese bino ebyendongo nti kati akukyayeeko kale waliwo batera okukuba ne bakifunamu era n'ayagala oba namwongere abo bo tujja kubangera era tujja bakuba bwoba owulira ne bakuba okifunamu bo tugenda bakuba bwoba omanyi nga bwe bakuba tokifunamu ofuna biwundu mwana tusaba obiri akawaani kubanga mwana tiwanditinkudde basajja bapoowa tegeera abantu bangi nnyo mwana abali bad abaali akawaani nga balaba nti badogo bambi bo bali mu kunoonya kafeemu tebali mu kulwana bya ddala ffe twetaagulanga ttaano ebyalaali ffe bwe twalwananga zaabanga nkovu si kiboozi kituufu nti ate bakeddeekera bwe bakubye olyali wali yatuweggulire tukuba tutya noogera ekya noweggulire kituufu nkimanyi nti badogo bali mu kuzanya comedy just making abantu kubeerako bantu kubawa attention kubanyumyako si wabi era badogo babitambuze naye buli we babiteeka mu kamera nti gundi akubye gundi ng'era gundi yakuba kiina ekifaananyi kyekisindikira batooto oba badogo abatwegomba bwekiri okitegeera so tutunulire awo wennyini nga sinagenda ku kayimba kakapya kebayita Vimba ye project ekyali empya twagifunye namo ndowooza tugikuye tugenda giddamu tusumulire esimu nga 10 tubajjeko engali bannayuganda tujja balekera n'ennyimba empya wennyini awo omwaka oguwedde wakola ennyimba ne mwana mulenzi Alien Skin tuvaayo tulaba temukyalinnyamu kimu kyekyatuukawo kubako enamba kale twegatiddwako BMG boss Badman Gadget boss Young Mulo eba abeera gaddewo abamu banja balina kuyita manju abapangisa mba temuyinamu mizigo abagigada abatatuuse baggulira so kirizagana twegatiddwako skin eri plain and smooth atanywa kikuba wadde kibanga wadde plain wadde kombako wadde okaluma atalina gyagenda wadde gye yenjaga siginywa sikwatako sikolagana nayo era ne bwoba oginywa n'obeera kumpi kimukola bubi nnyo wadde okuyita wa Mr. Wind tayitayo wadde oluwombo lwe busaabala amanyiyo naye talugendako manyiyo era mbeerayo naye kale sikozesa byogezaako kuntumizaayo kale kukyenda katezeola FM twekatitwako yagbula owuza okuwagiza onaabakasoko kuwuliza ku FM mwenna gye muli mwana abakabulimu mbabuuzaako mwana mwebale kuwuliriza Metro FM mwebale kuwagira babanna bano mwenna ababaweereza mwana mwebale kuba motivatinga naffe ng'abayimbi mwebale kutumotivatinga mu bafanizi buli mubeereyo ne mutuwuliriza mutujubisa ne murequestinga obuyimba kyekitufuula ffe abakabi temujjanga okwo mwebale kuwuliriza Metro FM mwebale kwagala lupi ne banne bonna mwebale kurepresentinga mwana Uganda to the world. Yes, so Young Mulo tutandikira awo oli muganda obeera na baba wange Lubega mukulu wange bamuyita Lubega Kasimu Lubega ogambo lya taata endongo 225 224 ng'abantu speed eri waggulu tukumenyemenye ne mwetambudde etya gwe bwogiraba nga tetunayingira byaffe speed eri etya epimiko batepimika speed kubanga ensi bwe tebwenyuma okutambula nti okuyiga kusaanira nti ensi buli webeera ng'erina ka competition yako ekirungi ennyo ekisinga ekirungi mwana kituwa pesi kwe tukolera kiyamba n'abantu okuyiga luli tubadde kale media zatekingwa nnyo over nga zizanya nnyo music kale ali loko yekka mostly nga naddala channels zibadde zikuba abantu eyo mostly TVs biki naye kati right now engeri gye kiri too much nti kati nsobola okujja ku Metro namba chance nentambuza evako lyange negundi nengenda ku TikTok nemulisa nenetuumula nti kati woli ne talent yo we find you bwobeera ng'olina talent kati kyekyakabi ekirimu industry gye tulimu olwaleero teringeri yemabega nti gundi agenda bba muyimbi naye olw'okuba mbu talina manager simanyi talina ate Swangiza Avenue musasulira kitagenda sobola
twagala kuyimba Bwekiri. kati boy tuyimba nga ba mafia Bwekiri. tuyimbisa kati talent Speed eno egeza okujja omwaka guno twagutandika abantu bali mu mizabbibu tuvudde mu mizabbibu tuli bantu boogera ku nkudi boogera ku ozambe speed eri etyawo spimika mwali abantu mbatadde ku minzaani tubaleese zitwokya kitambula kitya